Being returning officer for Kampala Electoral District, pursuant to the Parliamentary Elections Act Cap 177, declare Muchibi Sadat duly nominated as a candidate to contest for the election of Member of Parliament for Kawempe Division North constituency in Kampala District. Signed this date, 26th day of February 2025. Congratulations. One people, one Uganda. Tuwangudde tulinze kulayira. Longa Khalifa wewe. And I hereby hand you a copy of the campaign guidelines that will help us have a smooth campaign. I urge you to be disciplined, and please come on Friday, 10 a.m. with a proposed program for your campaigns in the 9 parishes of the constituency. The purpose is for us to harmonize those programs. That's why I'm saying it's your proposed program. Then, depending on what others will have, what we shall mutually agree, that's the one that will come up with. And we request that you follow it, do not interfere with other people's programs, and we urge other people not to interfere with your programs. Run a civilized campaign, and wish you the very best. One Uganda, one people, one people, one Uganda. Khalifa oye! FD In English first. You know, my papers are heavy. I'm one of the candidates with the best results. According to my appearance and what people have been thinking about musicians, that musicians didn't go to school and musicians are not educated, we are not bright enough for such positions. So they wanted to first clarify from my former school, from the Ministry of Education. That's why there was a delay. Yeah. Yes, please. Focus, despite that, the remaining time is about 11 months. My main agenda is on mainly we are focusing on 3 points. That is economic development, the health sector, and fighting corruption. Because corruption is the leading cause why people are suffering. Why? Something well, like government programs like PDM, when they come, because of corruption, they only benefit a few, and the majority suffers. So fighting corruption, African countries are suffering just because of corruption. I've got a chance to travel, with being a musician, I've got a chance to travel to other countries like Dubai. The other month I was in Qatar. But those countries are far better, not because they are so rich, not because they are a bit different from our countries, just because they have leaders who love their country, who are patriotic about their country. But here, our leaders are corrupt. So, one of my main focus is on fighting corruption, servant leadership, unity among us, prospering together, fighting for the rule of law. Yes, madam, you were saying? Tufu yetaagisa kubanga abamu kuffe tutya empapula zaffe zibba, watabawo security empapula ng'ezange zitukula bayinza okukola ki kuzibba, ate nga next time nyinza okuba nga neetaaga position endala enneneko okusinga eno, naye just wenyinza okuwabulamu aba security nti nno tukolaganire wamu. Poliisi eriwo okukuuma ffe n'ebintu byaffe, teriwo ffe kukubagana nayo. Poliisi tubadde tugisaba nti nno mu mbeera yonna yonna zewe mazze n'abawagizi bange, poliisi baba deployinze, muli batono, muli bana, ffe tuli over 500.
to making abantu abo kuba mokinga kulaga nti no oli mukunyooma olw'omukulembeze waabwe kubanga kijja kutuviiramu obuzibu. Ekirala poliisi mbadde ngisaba nnyo erwanirire effengayo ku ddembe ly'abannamawulire. Omwana munnamawulire aba asindikiddwa akole nga guwa poliisi bw'osindikiddwa era at the end of the month osasula omusolo. Munnamawulire abaze ne kamera ye n'essimu ye bw'omublockinga okuyingira okwata amawulire okutuusa ku bantu information kiba kyabulabe nnyo. Obanga agamba olina kyokwekerera twagala ebintu bibeere byerufu bibeere transparent. So poliisi mbadde ngisaba mu bantu bwe musinga osobola okugaana abawagizi bange that I can understand because the place is small and mu avoiding a congestion. Naye bannamawulire bo mubakole ki mubaleke. For example waliwe batukwatidde wa poliisi abaddawa mwenanja kwegamba bonna n'abakambuwalira abasindikeri ne kamera zaabwe ekitali kirungi. Era mbadde nsaba poliisi eddembe ly'abannamawulire ddyo mulireke. Munnamawulire yatutuusaako ebyo ebizibu abantu ebibatuukako mwe gye mutaba oba naffe ffennyini gye tutakola ki gye tutaba. So bakazi battu abo balina kampuni ze bakolera bw'abaza okusaka amawulire ayagala eri addeyo bambi bamupromoting ne ku mirimu bamusasule bulungi bakama be bamusiime. Kakati bw'omugaana okukwata emirimu gye naawe gwe naawekera ku makya nga bakuganya okukola omulimu gwo at the end of the month ne batakusasula. Omusinga okwekalakasa nti babasasula leeti babasasula katono. Nono omwana buli emirimu gye bwatagikola bulungi bajja musasula katono tebajja mu promotinga. So tukwataganire wamu tukolere wamu kubanga nga wegambye nti mu core values nga nze ng'omuntu njagala nnyo okwataganira ki ewamu nga sifuddeyo oli wa ddiini ki oli wa kibiina ki oba ovaawa wasoma ki oli mugagga oba oli mwavu tukwataganire wamu. Uganda ffenna etumala.